Asumani basalirwa omukazi Anita Amongo gwokolagana naye nakyusiza abantu bonabona General Museveni gwakozeisa okugulira bana byabufuzi ba wano Anita Amongo oyo dalingiwo. Asumani basalirwa wali munnange atuula obufofofo era ensonga ze wakati we ne Bobi Wine zandibadde ensonga ze wakati we ne People Power naye olukongola lutadde ku Bobi Wine kati avuddeyo n'abiyingizamu Kadaga era n'atubuulira Kadaga kye yakolera Bobi Wine era y'ensonga lwaki Bobi Wine tasobola kuva mu Kadaga abitubuulidde naye abantu ne bamwambalira naye bagamba tosala gwa kawola nga tunawulira gwa kalenzi kubanga basalirwa alaga nti alumiddwa nnyo era ayogedde bingi bye yakolera Bobi Wine ne Bobi Wine tajjukira naye mu kwogera byayogedde ebingi ne wavaayo omuntu omu kwabo abaali bakolaganyiiko ne basalirwa n'atunnyonnyola enkwe z'abasalirwa era n'abaako byamubuulira nti singa abaasobola okujjamu ajjemu. Kansooke ndowooza tuyitemu ebyo basalirwa byayogerako bye yakolera Bobi Wine byasuubira okuba nti Bobi Wine yali badde atunulamu ebyo n'alema okumwerabira naye nga teweerabira nti Maintenance Palace bano balina solar systems zonna zewandiyagadde era bakubireko enamba zaabwe ziri awo okukosa ne Hillside View Apartments zisangibwa wali ku Entebbe Road Namulanda Kitendeka Jansi w'oyitira n'ogenda ejjani ku kyaki mulimu buli kimu era munnange osobola bakubirako transport wabwereere bw'oba olina wooli bakubire kasitoobuukinga nabo. Timo Property Consultants Limited bano bagoba ku nsonga z'ebyapa naddala mmwe abatawaana ku nsonga z'ebyapa aba Timo Property Consultants ensonga ezo bazikwasaganya balina ettaka lye batunda n'okugula naye nga lya kyapa balina construction company esobola okuzimbira kyonna kiwali yagadde okuzimbira ekizimbe eky'omulembe eba Timo Property Consultants Limited abamukisa Transport Services basange ku 074432773 Mukisa Transport Services basange ku 074432773 bano balina emmotoka ez'okutambuza mu ggwanga wonna naddala mmwe abava ku airport abava bugudde ogoba flight. Dr. Wali tofana birwadde abalina prostate abalina cancer abalina pressure sukaali ensonga ez'ekikyala ebirwadde Dr. Wali asobola okubayamba mu nsonga zonna. Dr. ali talented ojja kumbuza lwaki omulanga Dr. gyali munnange zinamuzuula mu ngeri yange era ayambye abantu bangi nnyo. Okay, kakati Asumani basalirwa tuddeyo ku nsonga ya Asumani basalirwa kubanga ono alabika kimulumye nnyo agenda atalaga TV zonna yeewozaako kubanga akimanyi nti akalimu kati bo bwa MP babufuula mulimu alaba kagenda era in fact yagwogeddeko ng'omulimu ng'atonyonyola engeri gye yataasa Bobi Wine mu parliament obutagoba mu parliament nti byonna yabikolako. Jukira nti ono yali yeesimbayo emirundi 3 nga tebamulonda abantu b'ebugiri nga tebamumanyi. Bobi Wine bwe yajja yali by election bw'atyo munnange najja mu parliament olwo ne baddamu ne bamulonda ne ku guno omulundi kisanja kino ekiweddeko. Kale Bobi Wine yamuleeta era Bobi Wine n'akakasa abantu nti bannange oyo wankwe alina okusiguukululwa kati olwo n'asooka ayogera ebigambo oyo n'amala atwala obukulembeze nze abampulanigira ebintu 3 bw'atandika kalabba ajja kunsiba obwanza okudduka kugenda mu exile oyo yatwerabira luli yali ateesa kati takyateesa. Opposition y'ekikwangala muganda wange Bobi Wine kyagikoze era ekyo kyetwembabazaako Bobi Wine kubeera nti asobodde okwawula opposition true opposition eri ku mulamwa ne opposition ey'ekikwangala kuba kati bano bo munnange akalimu ako aka parliament ako kubeera MP kabakolera era balaba bali okay tebalinaawo ngeri yonna gye bayinza kubeera nga bafiirwa akalimu ako nti bo kasaba beeraawo babeera batuuse. Bino ebyokugaa nti Museveni aveeko obwennakyemalira tebibakwatako bo baagala kubeera nti baasoma bateesa nnyo boogera nnyo enzungu. Kale Asumani basalirwa atubuulira relevance ye eri Bobi Wine nga sinaba kugenda mu katambe kali eri munnaffe saidi z'ebugiri eyo eyabadde annyonnyola basalirwa mu lulimi lwabwe
aleme kwekwasa nti ate banyenyonnyodde mu lulimi oba oli awo lwesitegeera ate yabadde anjogerako weeno mu Buganda so nga ate kali abeeri bo banjagala nnyo kubanga yatugamba nti etteka ly'ebisiyaga mbu abantu be bamutuma abeeri naye ng'atugamba mbu oba LC5 chairman mbuye owa NRM mbu bwe baatula ne bateesa kati twebuuza nti ate kati awo kubanga Bobi Wine agamba baalireeta kumukuba etteeka eryo baalireeta kukola ki kumukuba kuwudiisa abantu. Okay, kaakati Asumani Basalirwa atubuulidde kiki Kadaaga mu kyama kye yakolera Bobi Wine era ensonga lwaki Bobi Wine taligenda kulumya Kadaaga, taligenda kwegamba kukontana na bigendererwa bya Kadaaga. Asumani Basalirwa kati olwatubuulira jukira atambula ku radio stations zonna, TV stations zonna, ayogera kuba kimanya asiibula ku bantu be. Omusajja yamukuba akalango ng'agenze e Bugiri nti ono n'alagayo omupya nti n'olinze namuleeta naye munnange tetukyakola ki tetukyamutegeera. Kakati munnange yabadde ku Baba TV ku makya program ey'okumakya Asumani Basalirwa n'atutegeeza n'atugamba nti nno nti okugenda e Bugiri okampeininga 2018 Bobi Wine yalina ebbanja lyasasula mu byobufuzi, ebbanja ekkadde old political debt nga Asumani Basalirwa abanja Bobi Wine ebbanja teryali lya ssente mu mpeke naye nti yalina nga bonoga nti nakolera kino naawe nkolera kino. Asumani Basalirwa kati atunnyonnyola bw'atyo munnange kugambye yabadde ku Baba TV kakati ng'atunnyonnyola nti Bobi Wine yali asasula ebbanja ekkadde mu byobufuzi de yali amuggyeko nti mu myezi egyali givuddeko emabega nga Bobi Wine tannagenda 2018 okubeera nga mu by election ezaaliyo nga amukampeiningira Asumani Basalirwa okusobola okujja mu parliament. Kakati munnange ng'atutegeeza nti nga ye Jema president Basalirwa nti yali afunye engeri gy'amatizaamu abamu ku banene emmenge eyo mu kibiina kye nga era basubscribinga ku kibiina kye ekya Jema era nti bano ne bavaayo ne solidarity statement eyawamu nga eri in favor of Bobi Wine nga bwe batyo bakoze eddoboozi eryawamu ne bamwendoosinga kugamba ne bamuwandako eddusu okubeera nga yeesimbawo ku bubaka obwa Kyaddondo East. Era n'ategeeza n'agamba nti ebibiina nga FDC ebinene, ebibiina nga FDC DP nti bino byonna byali bikubye Bobi Wine omugongo nga bimugaanye. Kati ye munnange n'amatize abanene emmenga bali mu kibiina kye naye kennyini ne beekompozinga ne basimba emabega wa Bobi Wine. Tuli mu 2017 jukira nti ye Basalirwa olutandaba kujja mu parliament byali byagaana. Kati Basalirwa bw'atyo agamba nti era n'agenda mu maaso okubeera nga ye kennyini akwata emmotoka n'avuga n'agenda e Kyaddondo, ye kennyini ng'ali ne Kibirige Mayanja n'abalala ne babeerayo mu buliwo physically ne bakampeiningira Bobi Wine. Bw'atyo Bobi Wine n'asobola okuwangula nti oba oliawo singa tebali bo teyali wangudde. Munnange Basalirwa ayongerezaako n'agamba nti taani bwe yatuuka e Bugiri kati awo kyali kimukakatako Kyagulanyi okubeera nga ajja amukampeiningireko naye kubanga naye yali amubeereddewo 2017 Kyaddondo East. Kakati Basalirwa era nga ye mukakafu nnyo nti ne ku guno omulundi bagenda kumulonda agenda kuwangula newankubadde nga Kyagulanyi
juzi yamudi campaigninga n'abaleeta ne candidate ne bamwanjulayo ebugiri agamba nti waliwo ebintu ebirala era bye yakolera Bobi Wine okulaga personal favor eri Kyagulanyi omuli okubeera nti yeegatta ku Medard Lubega Sseggona okubeera nga akola nga defense lawyer Kyagulanyi bwe yakwatibwa bwe baamukwatira mu Arua kati olwo Asumani Basalirwa naye yeegatta ku Medard Lubega Sseggona naye neyeegatta ku ttiimu y'aba defense lawyers abawolereza Robert Kyagulanyi Ssentamu ku misango egy'okulya mu nsi olukwe ya treason mu kkooti y'eggulu. Kaakati munnange era Asumani Basalirwa agamba nti nno Bobi Wine bwe yawangula mu kalulu k'Ekyadondo East n'ajja mu Parliament kakati ng'ate alina project empya ey'okubeera nga yeesimbawo 2021 kuba president kubanga era mu kaseera ako Mpawo Kaaga yalangirira nti agenda kwesimbawo 2021. Kati Asumani Basalirwa agamba nti munnange nti Bobi Wine ng'ali busy nnyo n'atandika okubeera nga amiisinga entula za Parliament tazibaamu. Kakati NRM ne State House bwe batyo baali batandise okubeera nga bamutya kubanga yali atandise okubeera nga afuna ettutumu nga Bobi Wine mu bantu era nga bamaze okukitegeera nti bwe batamutemako biwawaatiro oba bwe batamulemaza kiyinza okubakosa ennyo kati ne baagala okubeera nga bamumenya bamulemalizaawo kati ne bakebera mu records ne kibabeerera kiriya nti Kyagulanyi yali amaze okubeera nga abuuka enzingu 15 nga tatuula mu Parliament ez'omuddiringana consecutive sittings 15. Kaakati nga kino kiba kimuqualifyinga bulungi nnyo kimuleetera okuqualifyinga okubeera nti bamugoba mu Parliament gye yali atuula ng'omubaka wa Kyadondo East. Kaakati nti pressure akazito keeyongera ku Rebecca Aitwala Kadaga mu kiseera ekyo yali speaker era nti jjukira nti engeri gye yajja mu ngeri ya kyewuunyo n'alaga amaanyi mangi nnyo kati era ne bwe mutidde kati ne baagala mbu akikole nga bwe kyakolebwa nga bagoba General David Tinyefunza Sejjusa Henry Tumukunde oluvannyuma lw'okubeera nti nno baali bamaze okuexposinga life presidency eya General Museveni nti Museveni ayagala kufuga paka kufa. Kati ekyo munnange ekibalita okubeera nti baakolwako kati nga baagala Kyagulanyi Ssentamu naye ajje mu ngeri efaanaganako bw'etyo akolweko omukono ogwo gumukole ki gumukwate ogw'ekyuma bagobe. Kati Basalirwa agamba nti nno ye muntu eyasookera ddala okugenda mbu okutegeeza Kyagulanyi era n'okumukkiririzaamu bwe yagenda n'amubagulizaako nti nkugambye abasajja bapulaninga kukugoba era Kyagulanyi mbu n'akubagana nnyo okufiirwa akalimu ndowooza okiraba naye kati gwe mpuliriza oyinza okukkiriza nti Kyagulanyi ayinza okukubagana okufiirwa akalimu ka Parliament olweri yali apulaninga kuvaayo kyali kimukolera na bukolezi. Kaakati mbu Bobi Wine atidde okufiirwa akalimu yakayise kalimu munnange ye n'agenda n'amugumya muganda wange tofaayo nze namaze dde okwegerezeganyako ne maama Kadaga era naye nakkiriza nti agenda kukuyamba newankubadde nga agenda kunyiiza ab'ekibiina kye era n'amugamba muleete mu ofiisi yange mbu kaakati munnange Basalirwa atugamba mbu n'asitula Bobi Wine n'amutwala mubaka munne mu ofiisi ya sipiika Aitwala Kadaga mu kiseera ekyo. Kakati nti baaliwo basatu nga batudde era ne babakubye boogerako Kadaga nakkiriza okubeera nti agenda kuyamba ani Bobi Wine. Asumani Basalirwa olwo atubuulira
agezaako kugula obuganzi naye still munnange ebyo byonna katugeze kale nti bituufu naye bo abantu balina ebiteetaaga kubeera nga babannyonnyola kubanga bo bye batunuulidde bo abantu bye batunuulidde kati bibire mu nkubo za paalamenti bo abantu baagala abantu b'ensimbu abantu abatagenda kulemeza regimu mu buyinza munnange kubanga jjukira mawe yatugamba nti Asumani basaalirwa batudde balina batuula in fact balina gundi ko batuula komiti gye baakola mu bibiina byabwe ebyenjawulo baagala kutusalirawo mbu ani agenda okubeera president wa Uganda addako nga tetuyise mu kalulu era nupo ne bagamba bo tebagyetaagirako ddala mbu yo eri evil bakirabaga ekibiina kya sitaani kakati ng'amaze okutuula ne Jero Museveni bannange nga akasente era bakafuna babasa bagafuna butereevu ng'era bamukozesezza okubeera ng'akola ebintu ebikontana n'enkyukakyuka ebyo abantu ne babimanya kati atunnyonnyola bino atugamba nti naye yayamba nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kati basaalirwa agamba nti nayijukira nti basaalirwa agenda okwogera ne sipiika naye yali talina ngeri gy'anza sembereramu sipiika nakutwalayo kategeeze Kyagulanyi singa Kyagulanyi ate kye yatwala basaalirwa mu paalamenti nti basaalirwa ne bw'ataalize ku kampeyinigira Bobi Wine oli yali yeekampeyinigira dda yali yeekampeyinigira dda ng'abantu baamutegeera dda ekyo kyatakola ki kyatamanyi kaakati munnange basaalirwa agamba nti ye engeri Kadaga gye yataasaamu Kyagulanyi okuva mu emotional distress n'okubeera disorganized ekintu ekyali badde kimuleetera okubeera nga afiira obwa MP era n'agamba nti musanyufu nnyo newankubadde Kyagulanyi yabyerabira byonna byonna nti n'atuuka n'okubeera nti kakati Kyagulanyi kyakolerera kubeera nga amugoba kuba MP kugamba amugi campaigning nga so nga ate naye mu kaseera ako yamutaasa naye baali bagenda kumugoba mu paalamenti nti baasi yali egenda kumukola ki kumugoba nti naye at least Kyagulanyi teyerabiranga Kadaga kye yamukolera mu kaseera ako basaalirwa yatubuulira basaalirwa yakola ki yatubuulira naye basaalirwa alabikanga munnange ebyasiba bye bikutuka nti buli kimu kumpi agenda kukifiirwa ekkuba eryamuleeta lirabika lireegeno mufulumya kati atanze kwekwasa Kadaga kakati munnange abantu amu bagamba nti opposition eri disorganized kati ate okugicampaigning otya owa opposition munno kati kino kijja kunze nti opposition kati essaawa eno we tuli tubadde nga tugamba nti opposition yalimu okwegatta okuvuganya Museveni opposition kati yeegatta dda eriaki gye tumanyi gwe tunuulira campaign z'aba presidents abali aba presidential candidates abaliwo olaba nti owulirako omu in fact owulira n'omu kuba ne Museveni kenyini byamutabukako dda kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okwefuga opposition n'atwawulira n'atugiramu ensoli makawukumi n'amugjamu era nitumanya nti kakati bano badde batulimba bulimbi beerimbika mu kukola ki mu kwegatta kwa opposition batulimba nti baagala kujjako Jero Museveni dictator so nga ate banyumirwa bunyumizi bali kasente balya kakati awo muganda wange oba olidde nga amasavu gakuli ku mumwa ate eno ng'owooza tonnakombako naye Asumani basaalirwa naye alina banne be yali akolaganyeeko nabo ate n'abasuula n'abeerabira nga bo bennyininyini be beeyogerera era nga beewuunya nnyo ebigambo bye yayogedde oba byazza ayogera ne byagenda ayogera ku TV ne radio stations. Ndi kujja kwogera ku musaadha oyo bamweta Asumani basaalirwa MP wa Bugiri Municipality oyo president wa Jema Justice Forum ekibiina ky'ebyobufuzi era omwami oyo mukwano gwange Asumani basaalirwa so munsaasire Asumani basaalirwa mumuwereze message eno kuba amasimu gange tagagema okuva emyaka 7 bwe yaida parliament tagema amasimu gange Asumani basaalirwa leka kutuswaza nchiramu
Asumani basalirwa leka kutuswaza. Ati etime nga abantu bali kukoba nti yes abasoga bategeera ate oli kutuiza inuma. Mubatuvume mabega nti abasoga ati tutegeera. Kubanga Asumani basalirwa. Oli kufaana n'omwana owa senior 6 avaayo yajja mu office nga ali kulira amaziga. Bamubuuza obayire ki ogulenzi ogunene guti guli kulira amaziga bagubuuza obayire ki nti Isa abiri owa Nasale ava kuniina ku kigere owa senior 6 ali kujja mu office alira amaziga nti Isa abiri owa Nasale amuniinye ku kigere. Asumani basalirwa leka kwegayita kubasaada abakaire abali kulira abali kulamentinga nga balamentinga lwa mwana muto mu byobufuzi. Agamaziga galekere gabampuuga n'abali kulira agamaziga. Segona, babwanika, bamukaaku, bamabikke, bonna abo amaziga ago gabalekere. Iwe bo omusogo omugezi. Weebuuze lwaki ovaayo okwidda mu kamera. Asumani basalirwa president wa Jema ekibiina ekikaire ekyatandikawo nga Bobi Wine eziraidde nti alidda mu byobufuzi 30 years kumpi, actually 20 years ago. Asumani basalirwa eyasoma amateeka senior lawyer eyagasomeira nga ni Bobi Wine tibaidde nti alisoma amateeka. Awo nkulaga by'omusinga oli president wa Jema ekibiina ekyamaani ekikaire okusinga Nuupu. Oli super lawyer eyasoma emyaka mingi ino nga Bobi Wine titwidde nti alisoma alikyuka yasoma amateeka. Ndi kuwesonga lwaki tosaanire kulamentinga. Asumani basalirwa waida mu byobufuzi obimazeemu emyaka 3 30 years Kyagulanyi ajja okwida ebujiri tu campaigning ngoide parliament nga wakesimba we mirundi 3 ng'ogwa bugwe. So omusinga experience mu byobufuzi buti sinzira kwebyo n'obukulungu omusinga otegeere nti no boida ku TV ng'olamentinga niwo oswala. Imwe lwaki timuswala omwana omuto naali kubaliza owa Nasala ali kuliza agasaada aga senior 6 aninye kungere kushigere wavanere ngo oli kuweneroti bakubuza obayire ki Isa abiri owa Nasale aninye kushigera nsambye teke ku Kakongo ivule oli kuswala. Lwaki okubye lwaki Kyagulanyi tagema masimugo Kyagulanyi sentamu Asumani basalirwa tasobola kugema isimu ya muntu ali mu mbaliga mu byobufuzi bya Kyagulanyi it is one way. Ebyobufuzi by'omulembe guno ebya Nuupu oteekwa okuba nti ojja mu direction ndala gye tutambuliramu. Buti wa Asumani basalirwa kamera daakulaga mwedda mu mitima gy'abantu nga Asumani basalirwa obwira atambulira mu direction eno ate emisana yaira mu direction yindi. Abo abantu Kyagulanyi tatambula nabo. Asumani basalirwa kankoberenga muganda wo mutowo era mukwano gwo nti abantu bakwogeraku nti otambula n'abantu abatuluguniza ensi eno obwire iwe botambula nabo. Anti oyenze ensonga lwaki Kyagulanyi tagema masimu gwa yakukyawa. Kyagulanyi takolagana na muntu alya mu lulimi ne muluzise. Tosobola kuba mukatuli kyoli embidhi ate n'obaseeka tikisoboka ekyo. Abantu bakoba Asumani basalirwa omukazi asinga okuba mukwano gwa Anita Amongo n'omuntu akasinze okuliza busoga ekyo zena nkiikiriza. Asumani basalirwa abasoga bakukyawa balina obulumi mu mitima olw'ensonga okolagana n'abantu abatuusiza kadaaga mama waife mu mbeera eyo weni mikwano gyo. Asumani basalirwa ekyo kyonka. Ebyobufuzi bino bye tuli mu ssaawa eno tutambula na muntu ng'emusana n'obwire tuba mu direction ndala. Iwe woba olamentinga Kyagulanyi lwaki yayidde ebujiri yandogerera obubi ati okundi campaigninga oli president wa Jema nono president wa Nuupu. Okitegeera lwaki ayogera ku liina lyo ebyobufuzi ebyensi yona boogera ku personality. Donald Trump emirundi ogwasooka omulundi ogwasooka yali akampeininga ng'akuba omukyala Hillary Rodham Clinton ng'ayogera ku Tina DP aye ng'akuba Rodham. Guno omulundi ogwayiraku Donald Trump yaida era yaida kukuba Joe Biden. Joe Biden bwe yavaaku yakuba Kamala Parker. So
be sharp enough okutegeera ebyo nti ebyobufuzi toyida bwide kwogera ku DP oyogera ku bantu aye ekyama kiri nti abantu beetaaga obe ni direction ndala abantu bakubona nti wena buti oli mu direction exactly mawo gyatambuliramu Asumani basaalirwa omukazi Anita Amongo gwokolagana naye nakyusiza abantu bonabona Jeno Museveni gwakozeisa okugulira bana byabufuzi ba wano Anita Amongo oyo dalingiwo anti wowo zambu kodi oyo nzemu no Asumani basaalirwa nekyo ezira kindi ebyofuzife byetuliku titwikirizaganya na muntu omisa noba nife ato obwire oba nibale vamu ebyo ebyobufuzi ebyo bikyamu salawo oluuyi lulala salawo obobanga katuntu ye yava mu FDC yaira mu NRM aye yademo kwambala yero yasigala mu NRM ya wagati awo afanana ngeri envu erikali kwenga tiri akiragala tiri ya yero wena buti abantu bakubona sotori ozira kizibu kyona ife tulikwetaaga ole basaalirwa Asumani oweiro oyo you know very well ebigambo byetwidde nga tuogera you know very well okukuleta mu ntebe ate wena nga bwotagema masimu gaife nga tuna twikiza ntuli niche twakukolera okutuka mu parliament nikyagulanye yeno wena otamunigira idukira bulungi nakukubira isimu konze hajiri yavala ampulire nti avuire mu kalulu aje ku radio wakoba iwe mwene cha radio ya send konze haji kamukubire haji mukubire akobati yes konze haji ndi kusaba nja kusasula radio program oje ku radio langirire navuge motoka na idebuji paka haji okuja ku radio ogwo omutima twagukolanga olwensonga twali tukidi nti oligalala nife 10 ku 10 ayo kitizana abantu abali ku kyolya busoga obwire Asumani basaalirwa ekyo kikuveemu akukoba kwaba mwino tweno yo Asumani basaalirwa yatuvuzanga emotoka twagema akatono ke tulinako koife no mwana waife tulikukwendo ide tulikwetago ya Asumani basaalirwa oyo okitegeere ekyo so vamu bino bine byakatemba kodi okyagulanya okutaawa embeera oli musaada wa senior 6 oli kujanga ogenera oja mu office olira nti omwana wa Nasala akuniniyeku Robert Kyagulanyi Ssentamu ni president abasoga gwembe mulonde ezira president wundi okutola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bebudaka abepalisa mwena mwebale ino bantu bayisolo olwati olwalero mwebale ino okubona nti president mwaniriza mutyo Asumani basaalirwa salawo ile wakeka wempewale hajati akuwa amadi againo gogoti ame bulungi onabo malo osale wo wawogwa to salawo abantu bakuti otambula n'abantu abagabambu obutu obwire aba abantu nabatusiza kadaga mu mbeera gyali ku ekyo n'ekituluma okitiza n'abantu abaliza kadaga ekyo kyonka kyova abantu bakutya tosobola kwanirizibwa mu nuupu abantu bokolagana nabo weno okidi mu mutima gwo ebizibu bye batukozeeko ebikolobero okidi n'ebye byange